Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero nkomyewo ne vidiyo zaffe ez'omu kisenge oba ez'omu buliri. Olunaku lw'eggulo nabawadde vidiyo paati ey'omukaaga nga tutunuulira paati ey'omusanvu naye paati eno ey'omusanvu tugenda kutunuulira ddagala eryo ly'oteeka mu bugoye obwo bwe mukozesa mu buliri oba eddagala lye mulina okuwangisa enkumbi ezo muzitegeera abakyala tubuyita obugoye obwo bwe mukozesa mu nsonga ezo ez'omukwano naddala obudde obwo obw'ekiro nga mugenda mu kikolwa nga mumaliriza. Eddagala lino kkulu nnyo oba kikulu nnyo okuwanga enkumbi ezo obugoye mubuteekemu eddagala ate era oteekeddwa obukozesa si kutereka butereke bukozese mba mumaliriza beera nga obukozesa ku nsonga ey'okusiimuula omwami naddala nga obutaddemu eddagala nga lino lyengenda okuba nga nkubuulira. Era eddagala lino njagadde mbabuulireyo ebikolo 10 naye ng'ebikolo ebyo 10 nga byangu ng'osobola obbifuna ng'obadde obinoonyezza. Afazali kale 10 we likubula noonyayo 8 ebikolo 8 naye nga kikulu nnyo okozesa obugoye obwo ng'obutaddemu eddagala oba ng'obutadde mu ddagala. Eddagala lye lino njagala ofune ka ppeni liwandiike liwulirize. Eddagala erisookera ddala mu nkumbi omwo kayayaana oyo mukulu nnyo okumuteeka mu bugoye obwo. Amaduudu n'amaduudu nago malungi nnyo. Amaduudu ofunako bikoola wamu n'ebimuli nabyo bigatte ku kayayaana. Ofune namirembe n'enamirembe oyo naddala namirembe omukazi oba oyo waakamuli akakkala n'enamirembe mukulu nnyo osobola okufuna ebikoola wamu n'obumuli nayo n'omugatta ku eryo ly'osoose okufuna wamu ne kafugankande nayo ono mukulu nnyo. Kafugankande naye funa bikoola n'obutititi obwo obubeera obukyali obuto nabwo bugatte ku eryo. Ofune embutamu oba kutukumu naye mufune omuteekewo obukoola obwo. Ofune n'enabbugira naye mukulu nnyo okumuwangisa enkumi naye muteekewo awo. Ofune omukaabira nagwo mukulu nnyo nagwo guteekewo awo. Ofune ebikoola n'obutititi. Ofune akabbamutima n'akabbamutima ako kakulu nnyo okukawangisa enkumbi. Ofune olusiiti olwo naye lukulu nnyo. Ofuna bukoola obwo n'obutititi. Ofune akasekera. Funa akasekera akatalina maggwa ke kalungi ke kasekera ak'emikisa akajja obbayamba. Funa akasekera akatalina maggwa. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye biri ebikolo 10 bikulu nnyo binoonye obeere ng'obiteeka mu nkumbi ezo obeere ng'obiwangisa enkumbi. Eddagala eriwanga enkumbi ddagala liwererako ddala. Nze njagadde mbatolereko ebyo ebikolo 10 kuba lyangu nnyo lino okufuna naye ng'eddagala lingi eriwanga enkumbi okugeza ng'ebimuli by'ejjirikiti, akasambandege, akatakula, nammuli. Ddagala lingi eriwanga enkumbi naye njagadde nkutolereko ebikolo 10 ebijja okubeera ebyangu era byebyo. Bw'omala oddifuna bulungi beera ng'oliyengera mu bbaafu oba mu kantu ebbali. Bw'omala oddiyengera mu kantu ebbali lisengejje bulungi obuntu obuggwemu bwonna bulungi nnyo. Bw'omala teeka amazzi amalala mu bbaafu empya. Ebbaafu eyo osobola okugijjuza. Bw'omala okuteeka amazzi mu bbaafu empya ddira eddagala lino ly'osengejje. Osobola okuba ng'oyenza ebikopo by'eddagala nga 2 beera nga eddagala eryo ly'osengejje obulungi liyiwe mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu. Bw'omala ogayiwamu amazzi g'eddagala ago beera ng'okwata obugoye bwaffe buno beera ng'obunnyika mu ddagala eryo oba mu mazzi ago amangi goyiye mu bbaafu mw'oyiye eddagala eryo. Nnyikamu obugoye obwo nga bw'ojjamu osobola okunnyikamu nga bw'ojjamu emirundi ng'ena onnyikamu bw'okajjamu onnyikamu nga bw'okajjamu. Bw'omala funawo okawanika mu kisenge kabeere nga bukala bulungi. Wansi eno osobola okutegayo ebbaafu ne bubeera nga amazzi gatonnya gayiika mu bbaafu. Ekirala osobola obbukamula wadde bangi babagamba nti temukamula nkumbi tekirina buzibu. Osobola obbukamula bulungi eddagala ddyo liba limaze okugenda mu bugoye obwo. Obukamula n'obwanika mu nnyumba ne bwongera okukala bulungi. Jjukira bw'obukozesa nga tebukaze bujja kuleeta ekisu kino ekitali kirungi ate n'ekirala buleeta obuwu. Ate nga kikulu nnyo okukuuma obuyonjo mu buliri oba mu kisenge. Ekyo nakyo kikulu nnyo mukuuma obuyonjo mu kisenge. Tujja kuba tubitunuulira ku paati ezinaddako naye nga eryo ly'eddagala eriwanga enkumbi eryangu lyosobola
okubeera ng'okozesaako obugoye buno osobola okubeera ng'obunnyika mu ddagala eyo eno nga bw'oyogera osobola okwogera ebigambo by'oba osobodde okugeza osobola okugamba nti ono kayaayaana njagala omwami wange abeere nga njaayaanira omutima gwe gubeere nga gulowooza ku nze nzekka oba osobola okugamba nti omutima gwe gubeere nga gulowooza ku yange yokka mukitegeera osobola okukyogera mu luganda olutuufu n'ogyogera ogambe nti gano maduudu njagala omwami wange anjagale antamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa bw'otyo ogambe nti kano kafugankande njagala omwami wange mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko ogambe nti kano kasekera njagala omwami wange abeere nga nsekera njagala omwami wange obeere ng'onsekera ogambe nti ono namirembe njagala mbeere n'emirembe mu maka gange njagala mbeere n'emirembe n'omwami wange njagala mbeere n'emirembe mu maka gaffe bw'otyo osobola okubeera ng'oyogera ku ddagala eryo eno nga bw'onnyikamu obugoye okuggyako ekirala mulimu abamu ng'okulamiriza kuno tebakwagala gwe teekamu obugoye obwo n'oba tolamiriza kijja kuba kikuyambako paati yaffe ey'omusanvu yeeyo katugikomyawo tujja kwongereza okwo paati yaffe ey'omunaana bwe kityo bwe kiri kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno whatsapp namba yange eri 07778734 yeeyo whatsapp namba yange mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba